eyansobosezza okufuna first grade. Eyansobosezza okufuna first grade. Awo nga mulekana. Making me get to first grade. And I thank all my teachers. I thank my parents. Thank you for being with us, my parents and our teachers. May God reward you. Thank you. Primary school. I am by name special teacher. I teach English, and I really thank all the parents for your effort for having cleared school fees. Though we had ups and downs, thanks so much. I do also appreciate my dear colleagues who worked hand in hand with us for the effort, and we had brought up these results, which is so marvelous and so hardworking. So I do encourage many parents to come and join us, Triple Blazing, for the betterment of their future, of their children. Thanks so much. Madam is a man junior. I know Uncle Bang as from the first grade. Nafunye first grade, nafunye 15. Nafunye second grade. From first grade. The mother of some Safanga Bambe, Deo Nazati Bambe, Deo. You can't young thing, jokes with Deo. Yes, me have doing some Savun Javana, elevator room. Blessings Nasalan Primary School. Somero lino lisangibwa Jogo ekiwango ku luguudo oludde Bukeerere. Gwe nno wenna ali eyo. Somero lyaffe lisomeseza ddala abaana bulungi ddala, era ekintu ky'okuyisa abayizi tukiriko nnyo, era buli mwaka guno gwe mwaka gwaffe ogwokusatu nga tutuuza primary 7, naye Katonda tumwebaza nti ate atwongedde amaanyi, tukoledde ddala bulungi nnyo, era omuzadde ali eyo osobola okutwongera omwana wo. Tuwaaniriza mwenna okuva ku nasale paka ku primary 7. Essomero liri ku musingi gw'abakristaayo, naye twaniriza buli mwana ow'enzikiriza yonna. Primary yaffe 7 yasooka twatuuza abaana, era bonna abasinga ne bayitira mu first grade, n'abalala ne bayitira mu second grade. Tetuyisangako mwana kusukka mu ddaala eryo. Ab'omwaka oguwedde baakola bulungi ddala, bonna baafuna first grade, ne tufunayo second grade yemu. Ate era n'omwaka guno Mukama tumwebaza, tukikubye, tufunidde ddala first grade eziwerera ddala, abasembyeyo bayitidde mu ddaala lyakubiri. Era abamu ku bayizi mugenda kubalaba nga bajaganya oluvannyuma lw'okuyita ebigezo byabwe. Tusangibwa Bukeerere eno wansi gy'owulira mu disitulikiti ey'e Mukono, mu kibuga ky'e Seeta. Tulina ebisulo kw'abo abaagala okusula ku ssomero, ate tulina n'emmotoka etambuza abayizi eri abo bonna abayizi abaagala okusoma nga bava awaka. So abazadde abapya tubaaniriza, tuwandiisiza ddala abayizi, era ttaamu empya eneetera okutandika. Gwe wenna ali eyo ayagala ebintu by'okuteesa ku basale, jangu tukwaniriza, ojja kutusangawo wano mu ofiisi zaffe nga tukulindiridde. Batuyita Triple Blessings Nasalan Primary School, era tusangibwa kumpi ne Bukeerere College School. Primary 7 yaffe gye tutuuzizza abaana batudde 45, era nga abasingira ddala bonna bayitidde mu ddaala lisooka. Tulina abayizi 5 bokka bayitidde mu ddaala eryokubiri, era nga bafunye second grade super nga bw'okiwulira. Simbi n'akatono zisobozesa omwana okweyongerayo. Amannya gange nsigadde nze Rebecca Nakintu, nga nsangibwa wano ku Triple Blessings Nasalan Primary School.
Ejjogo Kiwango kumpi ne Bukeerere College School.